Ku kyalo Namadi mu ggombolola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Mayuge, ssabbiiti ewedde abantu babiri baalumbibwa ggoonya ezaabattirawo okwali Mukasa David n'omuwala ataategeerekeka mannya. Abatuuze abaagezaako okutaasa abantu bano wabula baalemererwa era bino bye boogedde. Mu wiiki ewedde ggoonya zazzeemu ne zitta abavubi babiri mu Sabbukamute y'e Malongo ku kyalo ky'e Namadi Beach. Era tusaba buyambi bwongera okukwata endala. Olw'omulanga okuva mu batuuze eri abavunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko aba Uganda Wildlife Authority basitukiddemu okukola omuyiggo. Etteeka lya Wildlife Act 2019 etteeka lya Wildlife Act 2019 likkiriza omuntu okukola ki compensation ng'omuntu afudde oba ng'abadde injured, naye tebamalaga compensatinga nga tebamaze ku investigatinga kutegeera kiki kyennyini bwazootya bwe banaazuula nti ggoonya yakulidde mu ngeri bwetyo nti wabadde kaato kati wabadde owugira mu mazzi kwegamba naawe compensation ejja kugira. Twagala muntu ggoonya ng'ekulumbye oba nga ku lukalu oba kale yakulumbye mu lyato eddene. Ekikwekwето ky'okukwata ggoonya zino tekibadde kyangu anti bamaze ebbanga lya nnaku 3 wabula nga gye biggweredde ng'ebbiri zino zikwatiddwa. Eyo gy'oli oli waggulu nnyo kyangu nnyo okukangamu n'ogwayo naawe. Beera ddala mu lyato. I guess it is there. Tuwe. Omusi kubeera ng'ogusikayo ate ono gajja ng'okikoye tujja kukola anti ng'ogujjayo ndeze mpozi erina oyitira ddala wansi. Tombuuza bibuuzo nakugaanye sokoleke. Safety rope. What is hard to answer? Don't complicate issues. Okusinziira ku Jovani Walugembe Diso wa Mayuge, abantu abawerera ddala bazzenga battibwa ggoonya zino nga y'ensonga lwaki basitukiddemu okukola ekikwekweto kino. Walugembe agattako nti obuzibu we buva be bavubi okukozesa obwato obutakkirizibwa ku mazzi. Ekintu kye tuli kusaba nga iffe beene kufiisa abantu bano ggoonya beerire tusaba gavumenti webanga eri nikyesobola otuyambako etuyambeku aye titulema kweyanza ku kino gavumenti kyekoze era tubasaba ngaliwo ne ggoonya eyindi eri enaamu niyo etayira abantu ku bunkenke tusaba sitiru gavumenti eno enungi eyongere okutuyamba. Bwe banaazuula nti ggoonya yakulidde mu ngeri bwetyo nti wabadde kaato kati wabadde owugira mu mazzi kwegamba naawe compensation ejja kugira. Twagala muntu ggoonya ng'ekulumbye oba nga ku lukalu oba kale yakulumbye mu lyato eddene. Patrick Mangene ssentebe w'ekitundu kino asabye ekitongole kya Uganda Wildlife Authority okusasula abantu abafiiriddwako abantu baabwe. Ku nsonga eno aba Uganda Wildlife Authority bategeezezza ng'ebagenda okusooka okunoonyereza ku bantu abazzenga battibwa ggoonya zino balyoke balowooze ku by'okuliyirira ab'eŋŋanda zaabwe. Bano basabye abatuuze okukomya okuzannyira mu mazzi kubanga ggoonya nnyingi zikyali mu mazzi gano. Ggoonya ezikwatiddwa zitwaliddwa mu kifo we zikuumirwa